Okay, kwaniriza nnyo ku Kookie Promotions okubeera nga tugguse ensonga buli kyoyagala okulabika nti omanya updates ozisanga wano ku Kookie Promotions. Amanya asiba mulala MC Kiye gemanyi okubeera nga kutuusako yonna gy'osizidde okubeera nga oli Lovely Live. Nkujjukiza kintu kimu, subscribinga buli nsonga gye weetaaze yongera okulabika nti okomentinga tujja kuba tugikutuusako bulambalamba. Wendi wano ku police Katwe era nga wetwogerera olunaku olwaleero kuva ku makya paka kawungeezi. Parties bbiri okuli Alien Skin ne promoter Bajjo obwedda tebannakwatagana naye wetwogerera essaawa zino bo bekutenga abantu balabike nti basobola okulabika nti bateesaganya balabe either beyongerayo mu kooti oba babimalira ku mutual understanding at the individual basis. Kwongera okutangazaamu mubiriwo tebasikirizayo munnamawulire n'omu oba tebakkirizayo any camera tebeetaaga kulabika nti ate bayongera okulabika nti balumika okuteesaganya okugenda mu maaso oba omusanga engeri gye gutambulamu naye okwetwaza uko bwekuli oba okulabika nti obuntu kyoyinza okugamba obuntu wakati wa Alien Skin ne Bajjo okuva ku makya ebbugumu lyabaddemu kolingi naye ne bagenda nga bakakkana nga olunaku lwe lutambudde nga obudde bugenderera. So olera njagala kulabika nti noonyako ku mukulu promoter Jemba kubanga obadda musaale nnyo okubeera nga atutuusaako naddala kiki ekigendera ddala maaso obeera nga atambuza fayiro eno ya Alien Skin wamu ne promoter Bajjo. Wabula wenjogerera bwe kyenakakakasaako abasinga bakyaliyo munda okuli afande yakubya amasasi okuli omuvubuka oyo gwe tumanyi bulungi alina akavidiyo akatint eyajja MC Kats ku stage naye asobodde okulabika nti akyaliyo bamuyina mu mbuzi ekogga gy'oyinza okugamba embuzi ekogga. So tugenda kulabika tubikutuusaako bulambalamba ndi wano ku police Katwe leka tubirabe anoonya ku promoter Jemba tugende mu maaso. Okay, tugwaniriza nnyo promoter Jemba gyebaleka olunaku olwaleero tusiibye wano ku police Katwe gw'omu ku ba promoters abakyasobodde okulabika nti mubeera okuva ku makya paka obudde buno essaawa zigenda mu 12. Soko tubuulire embeera etuuseewa embeera wakati wa Bajjo na Alien Skin. Embeera wakati wa Bajjo na Alien Skin obukambwe bukendeddemu kubanga nange nazze ndi mukambwe era ndowooza abaana be nga nkola interview ezasoose ku makya si wenkyali ekooti nayo nje yambudde ebbugumu lisusse gati gambugumye ate kati mpulira njagala bonna babate. Soko tubuulire essaawa zino nteeseganya kyeriwo tugenda mu kooti oba mbeera yakuteeseganya? Batuwadde obudde ne batugamba tuteeseganye buli omu n'ateesa. Bajja badde agaanye ng'ayagala beeyongereyo mu maaso naye wamaze ne batukkiriza ne twogerako naye n'ayogerako nange ne Raymond nomugamba after all ffenna tuli mu industry yetya yemu Alien akkiriza okulongoosa ensobi ze agenda akole emmotoka ezayonooneddwa Bajjo tamusabye yadde 10 amugambye akole emmotoka ezebbiri ezakoze eki nampa obweyamu bwe n'agamba nti yo already makanika emmotoka agenda zikola ki agenda kuzikola. So ffe we tuli awo era essaawa zino tulinzeeko katono tulina empapula ze bali mu kuprocesinga tulabe nga bafuna police bond senga binaaba biganye awo tulyoke tumanye ekiddako. So ffe we tutuuse tusabe police eremate kwefuula basuzaayo kubanga n'emikisa gy'okubasuzaayo weegiri senga kubanga ndaba batandise okwebuzaabuzaamuko kyekinjijeyokko naye nga nzirayo gyendi njagala kulaba nga Bajjo ali waka. Ekyokubiri ekirungi kati ndi mumativu nti oli kakkiriza okulongoosa ebyayonoonese ku bizinesi y'oli nagamba n'okugamba taliddamu kugendayo ndaba nga aba afunye obwenkanya. Omanye ekituufu nze ne Bajjo tetukyali mu kibiina kyekimu ekyabapromota nze ndi mu kibiina kirala naye ali mu kibiina kirala naye ekyandeetedde okubeera fuule mu nsonga zino kubanga tekijjaawo okubeera nga muganda wange nga promota munnange. So nsanyuse okuloba anzikiririzaamu ku bantu ababaddewo nampuliriza advice gye muwadde nakkiriza bino ebintu tubimale. Mwe nga bapromota olunaku olwaleero njagala okumanya ensonga zammwe nga bapromota muzandolinze nga bapromoters oba muzandolinze at an individual basis? Kyensobola okugamba tuzandolinze ku individual basis kubanga tezagenzeeko mu bukiiko bwaffe Bajjo teyatusindikiddeko baluwa egamba tugibeeremu nga federation oba okusindikira ba Abitex bagibeeremu kati wano kiri badde on personal level
okolagana n'omuntu kyenkana ki omuntu wafuna obuzibu bwe buti osobola muyamba otya yensonga lwaki nze mbaddewo full time. Njagala okumanya essaawa zino mu state abantu gye bali mu bameka abaliyo abakyakwatibwa era ensonga zituusewa kuzaabwa ziri wakati babiri oba ne gali ya alien? So far wakyaliwo omwana wa alien omu oli abadde akuta ekitundu ali bale mulinako oyo nnyo obusungu mpulira njagala amateeka gamulamulira kubanga sinze nga kola senga nze mbadde nga kola mbadde njagala ye basooke bamusibemu naye eyalwana ne MC Katsiruli yajja Katsu stage oyo wakaviiri oyo owakatinti wano mu mutwe oyo gyaliyo mukomera sinamanya polisi kyeyogera ku ye naye bano bali skin ne Bajjo tumaze okukanya nga bagamba bagenda kubawa bondi kubanga bo tebasobola kubula era olwaleero bebereese tebalinaako gwe banonye polisi kasite bagambye nti ebaagala ne bajja nange DPC ayogedde nange nagamba leeta gamba Bajjo yajje ku polisi ngenza omukubira nga naye ngamba nanti saawe simbula nange nsimbudde okitegeera so abo bo ne babawa bondi bijja basobola okudda Bajjo yateekayo omusango naye teyaguteeka wano yaguteeka eri ku polisi y'oku kooti kakati fayiro bagiyise buyisi wano. Kati mbadde nsaba okulaba nga njagala okumanya ekisembayo abantu ssaawa zino abali wano bonna wetuba tugamba kufuluma bonna bafuluma lumu oba ekyo polisi ekyakiinako obuyinza saagala kukyogerako kubanga tetukikanyizaako kyetusoose netukanyako nti byonna tutuuse ku nzikiziganya nti ono akole emmotoka zooli zeyonoonye era taddamu ogenda ku bizinesi yooli ekyo netukikanyako netukanya nti babawe bondi bafulume ebisigadde tubyogere nga bakoze eki nga bafulumye kubanga tebamusabye tewaliwo gwe basabyeyo ku ssente yadde nusu 10 oli Bajjo agambye talina kyayagala yayagala ekintu kimu ebintu bikolebwe emmotoka ezo zikolebwe taddamu ogenda ku bizinesi ye n'emmotoka ya kasitoma kubanga endala gye bakonye haliya yabadde ya kasitoma naye ekolebwe ono nakkiriza okuzikola so tulabye nga wetukiremerako tubanga abalina intentions eki endala era Bajjo wamaze okukola ebyo ate n'amala n'agamba naye tuteeseza nga Jemba taliiwo tuteeseza nga Raymond taliiwo nabo mumale kubayita we bagaana tugende fayiro tuzongereyo babaze ne boogera naffe n'ab'ebyokwerinda ne boogera nange nenjogera ne Bajjo ne mugamba tugende maaso n'ekyo kubanga kyekituufu tuleme kumeggana ffena tuli mu industry emu by the way leero lugwe lusoose okulaba kwa alien skin mbadde simumanyi mbadde simulabangako era mbuuzizza naye ng'ompisaamu nnyo eggaali nakola kine mugamba wantama kuva ku bintu bya Abitex n'agamba gwe oli mutuufu oli promota naye tusonyiwagane awo wennyini mbadde njagala okumanya alien essaawa zino kiteeberezebwa oba kigambibwa alina cases nnyingi ez'okuddibwamu ku polisi wano olowooza alinawo emisango ng'emeka sofa tewaliwo okuleka keesi eno tewaliwo omuntu mulala aleesewo keesi ndala leero bayinza okuba bakyamuterese tewaliwo aleesewo keesi ndala olwaleero bayinza okuba bakyamuterese naye keesi eyaffe gye tuliko eyo gye mbadde njagala okusinga okwongerako bali abalala bajja kwogera ku keesi yaabwe naye nze muwabudde ne mugamba nze mbadde nkusaba mutabani muvubuka munnange okendeeze kubanga abantu abakola ebintu byokola bangi bakafiiriddemu awo abantu bafudde let me tell you ebintu bizibu jjo awo abadde basobola okuvaawo omulambo nze nebaza bwebaza oyo omusirikale yabadde n'emmundu we batuuse ku extent ekwata ettaffaali n'avaawo n'atakuba muntu sasi aho yabadde asobola okukuba omuntu n'amutta naye ng'abantu bangi bafiiridde mu buvuyo bwe butyo so muwabuddemu kyensobodde kuba gwe kusoose okumulaba ate naye andaze nti apuliriza kyendabye ekirala nga mubuli nnyo ng'ali eyo wano mukomera nga mugonvu embeera ebaddewo yembeera azuukukamu weyebakamu eddembe lyalina sirirabanga mbadde simanyi mbu eddembe aliyina weerityo naye muganda wange naye mulabye kiri kimu tugende mu maaso nga tukkaanya n'ebintu ebirala endonga awo yavaawo ey'okulowooza muno tugenda kulwana tukole kino olowooza ekintu kino kibirimuko mu mbeera y'ebyobufuzi nga we abantu webakisuubiza oba webakiteebereza nange kennyini nkyali mu bakiteebereza era kyendi mu kwewuunya essaawa zino kubeera ng'akyali mu kkomera kiregeeza
nti bali mugoberera protocol je nabadde subira nti bagenda na kugigoberera okitegedde bulungi so ebyo nabyo tugenda kubiraba tujja kubiraba mu maaso lwakuba ekirungi ate we yabadde ajja okukola akavuyo ke teyabadde na muntu teyazze na byakulwanyisa osanga yabadde ayagala kukolamu malala ge naye mugambe etagezanga nalowooza okumpisamu eggaali nja bakubanza empinze sisanga njinamu interest erimu Bajjo erimu na Alien Skin Bajjo nkugambye munywanyi wange nnyo promota munnange mukulembeze okitegedde bulungi ate ntambulire naye ebbanga ddene Alien Skin nkugambye yennyini simwagala azaakola ebintu ebyefaananyiza weebityo nange nabadde njagala nnyo Alien Skin abonerezebwe wabula wemaze okumulabako olw'eggulu lwakakati n'ayogera n'alaga nti nno yeemenye omanyi ffe tulina omutima ate ogusonyiwa neŋŋamba ate wabanga yeemenye munaayi bamusonyiwa oluusi omuntu omubi oyo atakola ki ateemenya kigambibwa olunaku olwaleero ate si tekigambibwa bwe kiri nti Alien Skin oluusi ajja n'akakkanamu n'amala nadda olowooza ye nga bw'agamba anirule kinaakomawo wano oba kikyasobola okubaawo at any other time ensi eri mulamula munange n'ensi eno ogiraba ensi eno tebagisinikirako mannyo gogaana abantu okuwabula ensi neekola ki neekuwabula kyemmanyi ajja kukendeezaamu ebintu byakola ebibi kubanga obubi bwe bwebwo kumanyira bantu kulumba bantu neefula ye wa kitalo kati kino just kyamugezeeko yagenza akangenga bulijjo wakanga abalala n'asangayo atakangika era kyenjagala okumanya nti yagenze kulabisa Bajjo yamulabisizza oba okitegera kati tukyaze ng'omukisa omubi mu bikolwa byo byotera okukola bulijjo so simanyi oba agenda kulekeraawo oba tagenda kulekeraawo naye wano yeemenye engeri gy'oli mukwano gwa Bajjo olowooza bano ababiri kibaleetera okuba nga bakubagana buli ssaawa namba ya Bajjo eri 0772 mbadde njagala ezisigadde nzikuwe ziri mu ssimu wafuluma waati ebyo bimubuuze abwe biriwo ebisingawo tova ku Kookie Promotions wabula subscribinga yongera commenting buli kyowetaaga updates full details in source wano ku Kookie Promotions MC Kiyegemanya